professionally when you are starting a Boda Boda ngo yagara kujivuga burungi ugitura ko bwuti uraba kinkoze pikinegen wagira nze sagala kuvugira boda Nairobi oba busi bakalangala njigiriza mu boda je bitu mukatale ne bitwale wo mugagga kyukicho Mayinja Aragati mugisha konka Mayinja ani yakutume erinnya lya Mayinja bazade bange oshimanyi ngo orumugumu nnyo orumugumu olwaki orabo yagala kuyiga piki orumayinja genyine nene kyogenda okuyiga nago Mayinja kati Mayinja ekiturese wano mu kisaayi kino kisaayi njagala oyige piki nange njagala piki olwaleero bworemu okuyiga piki nyowe nkutadde. Are you ready okuyiga piki choya mawa? Are you ready? Ndi ready okuyiga piki. Breathe in. Nako. Breathe in. Out. In. Out. In. Out. Omutima gukuba gutya. Oyetegese. So kati netegese okuyiga. Nokusoka nkutwaleke mu ddwaliro bakebere pressure. Pressure. Gwenjigiriza piki omugagga ali alinze. Njagala okumutwalira amatoke ge. Amanda. N'okumutwalira abana be kusomero. Tugenda kola sente. Kutwala Amanda. Kiki amazima kankubulire. Si musawa. Owa. Waji anka kati tuli kuki. Okera n'otuula ate nze saagala kwogera naawe nga bino ebigaalo maaso Programu ene kutuswako Ziwa and Sons suppliers webikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosane namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribing ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page eya Facebook ku Mariam Music. Lwasa tugenda mulabira wantu wangi okusookera ddala tugenda mulabira ku YouTube andabeyo platform esooka egenda kuba YouTube andabeyo genda ku YouTube tekamu station ndawo sigalo channel yaffe akazanyo kwe kagenda okuba twatansidde okuteeka episodes tuli episodes kati ndongozo zanga zinatero were 10 muteke breathe in omulekeyo jakunzi kale yakala kunzita action breathe in breathe in Shanawe lekanawe yakunza omukasisa awo piche kuremi waliwo moment wojo kutuka nga wetaga ini nga yamanyi nga kutute kapchorwa waliyo muka mutono pichagala kuvugira Kampala uka kapchorwa bere naka ka breeze katinu bwekati mga anzere kusidimu kapchorwa vugira wa sigenda genda kapchorwa gwanjigiriza boteka kukubo nze nva wali ne twero mugagga ebintu kapchorwa mugagga abera kapchorwa kastandike yambara helmet chubeda chenjagala yambara helmet chubeda chendiko nyambara no soko jusanukure helmet waiga no kujisanukura ani yakuyigiriza waiga no kusanukura helmet ani yakuyigiriza gonjigiriza orimbega nedda obanze kuyagala kusomesa anto ngere yambara helmet yambara jujwari konkano rero jamuyigirizanga ojamugamba mune mu lukiga nga tabimanyi yanguwa omaze kuba jacket ekikaru Boda Boda ino kuba smart okuba ekikaru jacket kuba jacket ekikaru mu bigano nga anaye mugisha nedda bakati atandikira onoggaza mugisha jacket Boda Boda ino kuba smart kuba ekikaru kyekyo
You have to be obedient. You have to be obedient. Ninyi arrogant Mugisha. The Boda Boda teacher. Wamara. Katukure. Warebe kachi. Mayinja ogenda kuvuga piki. Agatu bobotandika kuvuga piki. Karuku wangambye. Ko tugenda okutandika. Professionally, when you are starting a Boda Boda. Cut. When you are starting, actually. Professionally, when you are starting a Boda Boda, ngoyagala kujivuga obulungi, ogiturako bwoti. Oraba chenkoze. Pichine again. Wajira. Kati. Boda Boda teacher. Alogati Mugisha. Mbadde sabo osoke kunjigiriza bino bulijjo betulaba. Kubaka akati atebyo mba ngenze wala. Mbadde saba osoke kunjigirize wogituulako wogitandika kino kyo kiyinza okunnema. Wasoma Mansakanka na Musa. Ani? Mansakanka na Musa. Ebya history. From Muscat to Zanzibar. Ugotomanyi ngubwe bwe yali ava Muscat ngagenda Zanzibar yali ku Boda Boda. Boda Boda zaliwo. Muingereza yende Ulaya mu Afrika apate uhuru mau. Eyo Boda Boda. Ani? Inu. Ye yabasazanga boda ne bayingiza Kenya ne batwa. Tovola bagita Boda Boda. Ye yabasazanga bamansa Musa abo. Boda actually. Muingereza ayende Ulaya mu Afrika apate uhuru mau. Omanyi gwachi bagita Boda Boda? From Boda Busia to Boda Karangara. From Boda Busia to Boda Karangara. Cut. From Boda Boda Busia? From Boda Busia to Boda Boda Karangara. Wachire? Nchiraba. Boda ya Sudan, boda ya Rwanda, boda ya Kenya, mpaka Nairobi. Neka kati omusomesa wa boda omulungi. Nze saagala kuvugira boda Nairobi. Oba Busia oba Karangara. Njigirizaamu boda gye ebintu mu katale n'ebitwale w'omugagga. Kyokka ekyo. Ozitowa kilomeka. Ate bya kiro byaki? Actually Ozitowa kilomeka. Ate bya kiro byaki? Gwe njigiriza boda ngo onone ebintu mu katale n'obitwale w'omugagga, mugagga n'akuwa sente. Tugende pressure up. Tugende. Mwami Mugisha. Bade nsaba kunjigiriza buyigiriza boda. Osoko okora physical. Boy, now you have to be energetic. You tokureba kifuma. Tokureba. Nyowenda Remera. Nyowenda Remera. Ako kagana mara kuteke kukali akapichi wansi. Ako kagano ngena Mugisha ateka kati press ups bichi byonziza amwe. Tumale cyo tukiveko tugende kukira. Ndako. Action. Iwe Mayinja. Sibazupu. Urwachota wanyazupu. Zipu no yentawanya naye lwakuba nti sibazupu. Sibazupu osibazupu ate ezupu botandika okugura oyina okugura zupu yo mu Germany. Orabe yaje mu Germany. Iwe lwachi wagure yo mu China. Sababuuza. Nina kubabuuza munguze zipu yo mu Germany. Yo mu Germany. Tugende pressure up. Boda Boda teacher. Mbadde nsaba. Tugende pressure up. Mbadde nsaba. Tuyiga buyizi piki ate kati lwaki ne bakamutaka. Ondemie. Ondemie. Iwe tora Remera. Oyina man. Tugende. 1 tuka wansi. 1 2 Boda Boda teacher Mugisha. Mayinja. Kino tukireke. Mayinja. Kino tukireke. 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 Tuyiga bizi piki. Ngabo orabye bwe kikuremye. Ne boda ekuremye. Nedda. Boda sigara kugirengera ko burengezi kukubonge twara abantu we kuremye. Oba jimpenze njikuvugire. Sawa weno tegwatiddwako number one director
nze nkwita number 1 because improvinze mu videos z'abayimbi mu skits obwenja omala ba station the house girl n'engeri yonna gye bwatambulamu ku TV ne ku internet musajja ono Lawrence Malabanga yateeka waka wakabinyo so ku kipya kye tulina olwaleero Lwasa erinnya lyokka lijugumira erinnya lyasangera oliwulira kigenda kubanga kinene nnyo kigenda ba kinene nnyo Lawrence ogamba oti ndi bulungi taata obulamu webale kola mwami Lujja tukola Bannayuganda batusiima webale kuweereza abantu naffe tusiima kubanga bw'oba ojja eno n'otunoonya eno gye tukolera emirimu ate n'otulaga abantu nakyo kiba ky'amaanyi naffe kitwogeramu amaanyi waliza wano nabagamba nti ewali ekigattako wembeera kituufu so Lawrence okusookera ddala tuyina Lwasa nsanze abazannyi wano be mbadde ssuubira nti n'abalabako mu kasikiti konna mbadde ssuubira kulaba ku mwami Mayinja bunoonya ng'ali bize nnyo naye mwewunyiriza nti mu Lwasa omuyina mukyala Sofia Nantongo naye waali Richard Namiro naye waali n'abalala Simon Roko naye waali bonna obaleese soko tuyise mututemetemene mu muzannyo guno babadde awo n'olowooza otya ogwagala gutya abantu bagenda laba ki okusookera ddala abantu bagenda laba ebintu ebyenjawulo ebinyuma ate nga biyigiriza ng'era bweri enkola yaffe nti tukola drama biba bisesa naye nga mulimu amakulu ge tuba tukwese omuntu ayagala okugyamu amakulu agajjamu nayagala okuseka obusisi nasigala nga asika busisi era naye azijjamu so musuubire okulaba ebintu bingi nnyo olw'ensonga nti era characters nga bozimenye zonna z'amaanyi abantu tebabalabangako nga bazannya bayinza okuba babizannyako emabegako naye tebabalaba kati njagala abantu bonna babeererwedde okuba nga bagenda kulaba ebitone ebyenjawulo balabe Muzeeyi Mayinja azannya atya Muzeeyi Mayinja azannya ng'owa Boda can you imagine muntu wa Boda mwami Mayinja nga mulaba musajja wa kitiibwa alina erinnya naye ku luno azannye nga ki wa Boda bw'otunuulira mukyala Sophie Nantongo azannye nga mukyala Lwasa so ebintu bingi nnyo bye tugenda okulaba naye nga biyigiriza tutulye ba personalities zino tunokoleyo mu babiri tulabe lwaki wagenderedde azannye ekyo nti Mayinja olwaleero olaba ekifaananyi ky'omukyusiza n'omuzamu wa Boda kikyoyagala omunnayuganda amufunemu mu kazannyo kano okusookera ddala njaganya abantu bamanye nti artist abeera artist taba nti ayimba buyimbi kyokka ate n'abayimbi bamanye nti ng'ogyeko okuba nti stage ne music waliwo avenues endala omuntu yasobola okuba nga ajjamu ki essente kubanga abantu bonna abantu abamaanyi nga Abamerika nga bajalul ba PDD ebintu ebyo babikozeeko naye nga babikolera nabo mu nkola yaabwe kati eno y'enkola yaffe so njagala abayimbi banabo bamanye nti ng'ogyeko kuyimba omuntu kintu kyekirala omuntu osobola okuba ne talent endala baleke kutunuulira butunuulizi kuyimba ekyo kiddiridde embeera nti abantu abasinga bonna bajja mu kuyimba bajjamu lwakuba gundi ayimba tebajjamu lwakuba nti balina talent so kati nze njagala nnyo nabo omuntu oyo muzuukuse talent seze endala omuntu zaba tawadde nnyo budde era bw'otunula nnyo emizannyo gye nze nkola mbadde nzanyisa nnyo abayimbi nga babadde tebazannyangako bintu ebyo naye nembireeta nembikola ki nembibateekamu ate ne babyagala yesebo Lwasa ono okusinza ku bantu kye baakalaba n'abazannyi b'oyina njagala nnyo tuggumize wayi bagenda okuba nga balabira omuzannyo guno emizannyo gye bazza balaba ng'okola gibadde minyuvu mirungi nga bagiraba ku YouTube ne ku TV Lwasa tugenda mulabira wantu wangi okusookera ddala tugenda mulabira ku YouTube andaba eyo platform esooka egenda kuba YouTube andaba eyo genda ku YouTube tekamu station house galo channel yaffe akazanyo kwe kagenda okuba twatansidde okuteekayo episodes tuli episodes kati ndongozo zanga zinatera owere 10 so kwe kagenda osooka okukola ki okubeera nanda usigalo kweyo channel yaffe then bwe kanaba kavuddawo kajja genda ku TV era abantu amaaso bagakumire ku TV zaffe bajja kuba bakalaba era tujja kuba tubabulira TV kikwe kakoze ki kwe kagenze nenga gagenda sooka akabeere ku YouTube kagenda ku TV Facebook kajja kubeerayo ku page zaffe Al Magic kajja kubeerayo TikTok everywhere tugenda kateeka buli wamu esebo kabelenga kabuna tugenda kutandika ddula bakazannyo kano okalaba ku YouTube already kwekali era nkusaba genda mu YouTube search nga station house galo usubscribing uleme kusubwa yes katansedde era kati kwekali naye ku TV kagenda kujja maaso kawo then tusubira nokatwala mu theaters ndaba abantu baganyo kituusa ne ku stage edda bintu bya entertainment byanyumanga
nga bantu bakola shows, drama shows, nga bantu bayimba ate nga bakola ki nova mu show nga mbutufu okoze ki onyumiddwa osasudde olabye abayimbi olabye nabaki ate bw'otunye saa zino trend eri mu industry yaffe wano mu Uganda kati drama oba okuzanya abantu batandise okuwa nnyo obudde okutegeera nti kwa mugaso wakati bw'otunya shows za katugeze za comedy za bay okusinga ku shows za music simanye ekyo nzikirizigana na because shows za comedy olusi ziba mitwalo 5 ate ojja kusanga ekivulunga kya 10 meka 15 so kati nekiraga nti abantu bintu bye babyagala ne babulako abantu abakolera obulungi so biveeyo so ffe kati kyetugezaako okukola nga Al Magic Uganda Limited so woba otunulira abazannyi bano osinzira ku biki kubanga saagala ali eyo yasigadde agambe lwaki yasigadde saagala ate ali eyo nga bano bafunye opportunity gibuusebuuse kati okusookera ddala mu art tusookera passion kwagala omuntu ekintu kubanga bino ebintu bya art bimenyamu bimenyamu era oluusi abantu batwanga tubikola ne batusekera ne bagamba labaabo kati ekintu bwe batokyagala abantu bangi balina ebitone naye nga tayagala so nsookera kulaba muntu akyagala ekintu ekyakyagala era waliwo abantu bajja n'agamba nti nange nkola ki njagala okuzannya Yesu oyagala kuzannya naye n'okusobola kikulu osobola kubanga oyagala okwagala kisinga okuba ekikulu kasita omala okwagala bino ebyokusobola tusobola okutraininga n'okola ki so okusookera ddala sooka kulaba muntu oyagala ati kyekisookera ddala obwagazi bwo bwaddala kuba waliwo obwagazi obwokungulu naye olina passion eri ey'omunda nti osobola okwewaayo n'okola ekintu kalakita yonna gye mba nkwadde for example bw'otunulya kati nga mwami Mayinja omuga nti zannyange owa boda kiringa ng'ekintu kiba kimutaddemu ko wansi wadde ne boda mulimu naye tejjukirayo musajja wa waggulu naye nakugamba nze nja gikola ki very good very good naye jjukira bw'oba tolina passion nja kugamba nti kati njagala ozanye ng'omulalu ogambe nze sijja bikola ki so okwagala kikulu oba onzisizza wansi lwaki tompadde kuba kati Mayinja yandiga lwaki tompadde nga nze Lwasa naye kati nze nga director nkutunulira ne maya character gye ngenda okuwa ojja gijjayo bulungi era bw'oba oyagala omuzannyi yenna buli character gye bakuwa oba olina okuba nga osobola ogituulamu obulungi yes okay so generally ng'omuntu alaba Lwasa nakati batandise omunoonya oyagala kikyaba afuna mu kazannyo kano ebyokufuna njagala afunemu ebyokuyiga bye sitasobola muga nti yigamu kino ne kino kuba nja kuba njinyumiza olwo firimu gyegenda naye nze njagala abeereko asubire nti agenda yigamu ngate ne stress manya abantu tuba n'ebintu bingi nobeerawo oyagala ekintu kisobola okumalako stress ogenda kunyumirwa nga ate bwokola ki bw'oyiga ebyokuyiga bingi kubanga ffe tuzannya mu bintu ebyapeninga mu maka g'abantu kuba bw'otunya omuzannyo gwaffe gwa station House Galo gwalimu ebiyigiriza bingi bw'otunulira Mulaba Mayumba gwalimu ebiyigiriza bingi n'akaseera kano tusobola kuleeta kintu nga tetuyigiriza tuleeta ekintu nga tuyigiriza naye nga tukiyisa mu ngeri y'okuba nti onyumirwa kivula tutekamuko ka komedi ako so omulabi tokiraba bulabi nti Lwasa oseke naye gwe noonyamu kiki kyoyiga because tuli cooperation kukyusa society tulabe tusobola okudda mu mbeera zaffe tulina okubaamu amaka gatereere abantu abadde akola ensobi nga tugizanyeeko weddeko oba ekintu olabe omulala ali mu mbeera eyo gambe kitegeeza ebintu ebyo tekiri kunze nzekka oyongera okuguma like ebyokuyiga bwe biba bingi kuba ndabye nti mwami Mayinja olubadde otutuula wendi kyetuyigiddewo nti wa boda ayina obeera ne element ayina okubeera ne reflector gamba okuyiga byekutoyo okubeera omuwagizi wa Sir Lawrence Al Magic zagoberera obuzannyo bwonna bwozoteekateeka agenda kubuuza nti Station and House Galo yakomawa then okubeera nga twaniriza Lwasa Station House Galo muzannyo gwaggwako ne guggwako ne tukola Mulaba Mayumba ne tukola n'omulala baguyita gye biyita wakana like ffe tuzanya emizannyo mingi naye olw'okuba nti Station House Galo ye yasooka abantu kyabayingira nnyo mu mutwe kati bo balowooza nti oba kyali tekirina kuggwa yayinza olowooza nti nga bwe kyajja kyakomooko kati erabira nti nakyo kyajja buzi yes kiringa olaba omuntu wakenkya n'ayimba oluyimba n'ayimba olulala kati ffe tuzanya ebintu bingi ebyapeninga mu society yes we create ne tuzanya ffe tetuyimba naye tuzanya buzanyi so basobola okumbuuza nti aja Station nga tetunnamulaba aja Station tuli naye embeera eyatuukawo muzimu tugoberera mwalaba yafuna obuzibu ne tumujjanjaba wano ne bigaana ne tumusindika e Canada kati bakyali mumukolako naye ng'embeera egenda ekola ki era bwe naaba etedde ajja kujja tukole ki atujoyininge naye ate tetusobola yimiriza mirimu kubanga kampani ye eba erina okuba nga etambuza emirimu then nga naye eri bwe bamukolako kuba ogwo omujjanjaba
basawo be bagukola kati fete tusobola kuddawo tuzinge niki anti oli yalwala kyenseko mye kitegera so kyekyo naye nga ebintu bikyajja bingi nnyo yesebo okay analaba akazannyo ku YouTube ozitugambye ogenda kuddamu ozitugambe naye yeetaaga ki si data yekka waliwo ekirala data yekka ate bannaffe manyi data oyo gwoba otaddemu kekabanga ka fees kowaayo okunyumirwa n'okuyiga mu bintu byaffe bye tukola because si ffe ba data si ffe be mukyenyi si ffe ba gwe bw'olaba tolowooza nti oba obwagidde ffe zigenda eri mu baki so kati ako kadata buli kintu kyonna ekyamakulu obaako that small portion koba olina okola ki so tonyiga feel free kadata okateekemu kuba ng'ogenda kunyumirwa abantu bayingira show zinasasula $5,000 kulaba show neggwa naye kati bw'oba otaddeko kadata n'olaba ebintu n'obaako kyoyiga ate ne bisigala ng'okyabiina nze ndowooza just kadata ako nkusaba mutima mulungi okatuteekemu ate naffe tusobole okuba nga tukuweereza ebintu ofunemu ebyokuyiga naffe otuzeemu amaanyi because buli mujja abangi ne mulaba naffe nga abayiiya tugamba abantu bagadde ebikola ki you leave your comment behind ne tusoma agambye bwati so kiba kirungi mbasaba mwongere tuwagira mujje ku channel yaffe eya Station House gawa musubscribing munyumirwe mu commenting you feel free to comment kasoba nga tovuma naffe kituzeemu amaanyi okuba nti tubaweereze kintu kyambuke mpola mpola ye Lwasa gwe muzannyo ye lwaki mwalowoozezza linnya Lwasa linnya omanyi mu art you create oso tuniyo ekikola ekyo n'okijjako oba luyimba oba n'okijjako so Lwasa is a name nga bw'olya nti Lawrence nga bw'olya nti kiye simanyi lwaki abantu ndowooza lw'okuba nti waliwo oba omuntu gwe bayita Lwasa ate nga wansasagge naye nga ffe just twayiza ate eryo erinnya tusalako sale Lwasa lina gye ligenda eyo naye mujja kimanya mu maaso eyo so ekyo temukitwala nnyo nga oba ne Lwasa yennyini ffe gwe tumanyi anaaficaringa tajja simanyi kubanga simumanyi nnyo mu bazannyi ate simanyi nti alina passion eri gye nakugambye nti asobola okudda mu bino ebyaffe n'abikola kubanga bino ebyaffe byetaaga passion tomanya naye nga twayiyawiya nga Lwasa netugamba muzannyo tuguyite Lwasa lw'okuba nti erinnya twagenda odisalako ng'ate ligwa muli oyo gwe bakola ki gwe bamanyi naye nga ffe tukola bintu byaffe tukola bintu tuyiya ati waffe just sikutegedde lwekyo n'akatono kwata amazzi teeka mu watering can fukirira ebimuli ekyo tukikola kumakya naye essaawa za kumakya okedde otu kakati olwo emmere tugire saami gundi gwe togenda kunyanga sigenda kukusobola kakati oluggi erisayo onoyerayo essaawa saagala nnyo omukozi nze gwendagira bannange oli muntu mukulu ekigezo oba kino kyabaaki kyagala matike nazo okubeera wano nga bisawa buli kimu simanga tosimanga bimulisa mmotoka kati nze tandika okukoza emmotoka ntandika okufumba simanga ngolole zinenjala era nze mwami Lwasa nabadde mugambe nga saagala bintu bino byakuddawo buli ssaawa ate kola kino ate kola kiri oba nzizeeyo ate amaka nago ngeetaaga kole ntya oba ngondere buli ekikazi kino kyekiŋŋamba nfuule musiru osoke nfuuke musiru essaawa naye mmanyi njegere end in tears male nkwate ebigatto neze okay action ate mwami Lwasa nabadde muganda anzije mpina ebintu bino kapia sijja kubisobola naye ate amaka barange nago ngeetaaga kati kekyendabye kaneefule musiru mbeere nga ngondera buli kyaŋŋamba kwegamba nga ndi musiru nnyo lwekyo mbeera musiru naye yonna gye biggwera gwojja okuba omusanyufu golimaka kankole gendagenda kyetunaali njagala omugobese ga luyimba eyo ku maaso njagala oyongere omuteekako amateeka bino bigaalo bindi bijjeeko bino birinanyo byabookya werodingi oyongeramu okubeera ddala sirias nga omuntu alaga nti kati toli mu kuzanya oli mu serious business n'eddoboozi oyongere okuba audible kati nzira mbiri kati uddayo wali genda yita wansi
Okay, awo. Mukujjo jangu omuntu era anyize atali musanyufu. Ndiro mwalo jangu wamwegedde Sanga no bimu jako mugamba bijeko. Kyonna kiraba ekijja okuwa okijjayo bulungi nga byonna bikola. Natukolanga ngende mabega. Kijja okujjanga ne speed yotambujako nene muko. Okay, action. Si musawa. Owa. Waji anka kakati tuli kuki. Okera n'otuula ate nze saagala kwogera naawe nga bino ebigalu maaso Nubwo oli mukozi wa wano obeera ne bino ebintu olinga ekyawero dingi. Action. Nedda mukwano kati emirimu ng'olejja ssaawa mmeka ate n'oyogera naye ng'ebigalu bindi bimuli kumanza sijja kwogera naawe ng'oyambadde gaalubindi. Nedda. Anti nsaba kunsonyiwa. Saawa si yakwekolako, saawa yakola mirimu. Ye anti byonna ngenda kubimaliriza munange. Nze ebimuli byange bintabula. Teeka amazzi mu watering can by'oba osookerako. Si byagala ebintu ebyo. Soka tulayo. Soka tandika muntu nga tonnaba kulaba. Atuuseewa. Okuba waali awo. Action. Yonje ebimuli kola boti ate nga byomaliza ebimuli byakulya. Byonna nja kubikola nagambye ngenda kuba musiru. Ate nno katafuka mube kubandiko ki. Kale kati kyokundeetera gwe singa bandeetedde mu gekimanyi. Njabisula awo njabire. Ayizoza. Nedda katoli nabyo kajogira ng'ogenda Ye bino biki nabyo? obisuula eri musubi. Kati mufo kyokundeetera gwe singa bandeetedde mu gekimanyi. Genda magonzigulira gate. Genda gonzigulira gate. Wantu etaaga gate man. Bisimama mukozi. Njibugenze wali. Ate male muyitazi. Omusira bakala. Papa. Ebyo ebigalu bindi bitwala wakwata ebigalu bindi. Kati okuleeta kwe senga bandeeteddemu asikaali. Okuleeta kwe senga bandeeteddemu asikaali nemanyi. Buli kimu mbeere nga nkakola kino ku myaka gyo bakyamu. Nzigulira awo nze Awo. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki
bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.